ntandise n'omuyimbi Sheebah wabula ng'ate mu maaso awo amazaalibwa ga mwami wa Vinca nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Spice Diana mwana ng'ate akiguddeko mu maaso awo bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula ntandise mwana ng'ate ne Sheebah Kalungi. Sheebah Kalungi avuddeyoko mwana ng'ate ebimu ku bifaananyi nga bw'ogezaako okulaba bannange abadde mu maka ge ng'atuddemukko nga w'onaabeera awo n'ogamba nti nno kanneekubiseeyoko muna ng'ate ebifaananyi nga bino mbiteereyo muna ng'ate abawagizi bange babirabe naye nga bibadde bikutte vibe muna ng'ate ku Instagram omukyala ono era nga n'ebitambula muna ng'ate Sheebah Kalungi. Sheebah Kalungi agenda kubeera ng'atambula muna ng'ate mu Europe, agenda kubeerako mu Netherlands, Sweden kw'ossa ne Germany wali nga 2 June 26 June 27 omukyala bw'atyo muna ng'ate agenda kubagunda muna ng'ate omuziki. So bwe bubaka muna ng'ate bwavuddeyoko n'akakasa wali muna ng'ate mu post gy'abadde akoze omuyimbi muna ng'ate Sheebah Kalungi. Wow, abadde muna ng'ate so happy nnyo mu bifaananyi ebyo ebadde bikutte muna ng'ate vibe. So nga nkwongeddeyoko amazaalibwa muna ng'ate ag'omwami wa Vinca. Omwami we abadde agasseeko muna ng'ate omwaka omulala nga bw'ogezaako okulaba muna ng'ate Vinca omukyala ebifaananyi muna ng'ate byaluteereddeyo nga bw'ogezaako muna ng'ate okulaba. Kankuzuumingiremuko katono osobole muna ng'ate okwetegereza omwami wa Vinca ate nga n'ebitambula muna ng'ate Vinca yategese kye bayita muna ng'ate concert yagitegese awo muna ng'ate Lugogo August agenda kubeera ng'abaggunda muna ng'ate omuziki. Ye concert egenda okubeera ng'esoose sisoose kunoonyerezaamu kaawo naye nga bw'obeera nga yeesoze munnange agenda kubeera ng'abaggunda omuziki esayidi eyo. So nga nkwongeddeyoko omukyala muna ng'ate Spice Diana abadde muna ng'ate mu kaseera ka kushuutingiramu vidiyo naye bambi awulidde obukoowu n'agamba bannange omanyi kye bayita okubeera nga mu matumbi g'ekiro eyo saawa 10 eyo bali mu kushuutinga vidiyo muganda wange yeeyo imagine fe twogere kiba service provider bannoobo omugonga mukasiripa kaumoja yeeyo imagine fe twogere kiba service provider bannoobo omugonga mukasiripa kaumoja kibadde kikambwe nnyo munnange abadde musiripa awo mpola mpola era nga bw'ogezaako muna ng'ate okulaba naye bambi abadde akakasa nti nno akooye wali wonna. So bwe kiti muna ng'ate bwe kitambudde ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bituleekere.